Emmanuel Aupal tumusanze mu kisiro kya Micho gy'awangalira ku kasozi Makerere. Ono nga yavumwa abantu bangi ku mutimbagano atubulidde lwaki yateekayo ekifaananyi kya Ssuubi. Ekifaananyi ekyo nakikuwa ngenda Wandegeya. Nalaba omuntu ng'asitudde metallic case n'ekibaaga nze n'enkuba ekifaananyi ky'oyo omuntu. Nakikuba nga njakikozesa ku Twitter. Nakiraba nga kipya kunze. Ne just nali mawa muntu just agenda mu UH kukola bibye. Nali simawa student. Bwe tumubuuzizza engeri gye yawuliramu ng'avumwa ku mutimbagano atutegeezezza nga kino bwe kitali kipya era nga ne Ssuubi si yasoose okuyisibwa bw'atyo. Nakiteekayo nga sisuubira abantu bajja kunvuma naye abantu baba balina just bujja simanyi naye bo balowooza ndivuma muntu. Nze nzeke yali akimanyi musirivuma muntu. Nsuubi ndaba munamukisa nnyo kuba twiti bagiwa nnyo obudde ne baagala omanya omuntu kyono kati nalaba nga gwali mukisa gwennyini bwe yafuna obuyambi bwakyafuna ne kati. Atubulidde era n'engeri gy'awuliramu ng'abantu batandise okuyamba Ssuubi olw'ekifaananyi kye yateekayo. Nawulira essanyu kuba kyajja indirectly nga bazze omuyamba. Mu mboozi ne Aupal era twagadde okumanya oba ekikolwa eky'okuyisaamu amaaso abayizi abapya ababa bagenze ku yunivasite ku lulwe kyetaagisa. Oluusi teziri worth it, oluusi ziyigiriza bafresha bajja kuba naffe babituwandiikako nga tujja oba eyo hashtag ebeerawo. Just oluusi ebaamu just ne lessons for freshers to learn ebintu bwe bityo to know anything about ezo obulamu obuli campus. Bwe tuwali tuwayamu ne Ssuubi wiiki ewedde yatutegeeza nga bw'ali omwetegefu okwebaza omuntu eyateeka ekifaananyi kye ku mutimbagano era olwaleero bombi basisinkanye. Eyankuba ekifaananyi mu meetings naye ngenda kitwala mu mutima mulungi nga bwe nagamba nti wenna amusanga nja mwebaza era mwebazizza naye nsuubira kati mukwano gwange afuuse kyali wange tajja kunkuba kirala ate kinansuula.